Kamya. Kituufu owangalidde weekuumidde mu buwuulu. Pasipalamu yenna akiraga ebimuli byonna bisakaatidde. Mukyala bisirikirwa ekyo kyo seegaana bo obuwuulu mbuluddemu naye mbuwangaliddemu sirwa kuba nti sirina busobozi ne mbadde noonya mukyala mutuufu. Kankubulire bisirikirwa omukyala omutuufu si mwangu wa kulaba era ffe abasajja lwe lutwalo lwe tulwana mu nsi okunoonya omukyala omutuufu naye nga bantu kibamanyi nti tulwana lutalo. Lutalo lw'amaanyi kati gukube wamu kubanga omutuufu omuzudde ate konfunyi Kamya sagala neeyogereko wabula ogenda kunzuula mpola. Ngenda kufuula ekintu ekyegombebwa obeere nga buli muntu akwegomba kubanga ngenda kufuula mata. Banange Katonda yebale kwanugula essaala zange kubanga senga nkugamba ebintu byempiseemu okulaba weewuunya tubanga yeeyo naye nga temuli bangu bakulaba. Mukazi omutuufu si mwangu wa kulaba. Kati gwe weesirikire kakati mbadde nsaba onfumbireyoko ku mazzi nga galiko amajaani nga maka nga gakoze kakkala. Gaki munaga ga amajaani ge gangobako enkalamata. Omanye enkalamata ensumbuwa nnyo. Bisirikirwa kati twofuuse omuntu ogwo totya weeyabye bujogere ekituufu. Juice baba takumaze fridge ejjudde juice kangende nkuleeta juice onywe n'omulala ogende nayo otwaleko ogende ng'onywa. Munnange Kamya nze ekikula kyange kyanjawulo. Juice ne bwompa kidomola tammala nnyonta. Enkalamata bwe bayankutte nina kunywa gali amajaani ge gantereza ne ndyoka nzira mu layini. Ekitegeeza ngende nkutereko magi mooto bw'oba ogampadde ogenda kuba oyambye eggwanga ga mugaso bwe gatyo gy'oli. Kale kangaleete kale naye nga webale kujja banange ndi musanyufu onkoledde olunaku. Olina kwebaza weebaza. Bannange webale kunkolera olunaku. Ojja kuntegeera mpola mpola. Amiina. Hello. Wanji. Martha, sente ozirabye? Sente zo nzirabye bulungi. Kati kyoba okola? Tambulirawo yangu olete essimu yange. Ewate? Wano mu Gardens. Obadde okyali mu Gardens? Iye. Bannange toyina byakkola. Ebyokola mbirina. Ne wabula essimu yange eyo nyibadde nkyalinze wano. Kati yangu ogireete. Ebyokola nze nina bingi era ndi bize nga bw'okiwulira. Ntambula nzira mu maaso mwattu sidda mabega. Nze sinagana kudda mu maaso. Gwe kyoba okola leeta essimu yange omala oddeyo otambula ogende gy'ogenda. Kansubire ku bulundi guno ntegedde bulungi togenda kuddamu kunsumba. Hello. Martha. Martha. Hello. Ma, baba mukoze ki ngagenzi yikandaga? Baana bange mundeke. Esimanyi kyatuuka ku mwana wangu oyo. Tampuliriza ng'omuzadde we. Kyokka obwedda tulinda mumalirize okwogera. Tujje tumunyonyola ebya school fees atusasulire. Kati ate wuyo agenza ayinza n'olulawo okudda eno.
ate bweyogedde ku bya school fees n'ozijukiza gwe jangu Eki. jangu tugende Ewa. jangu naawe Kyekyo badde oyagala kino kyennyini butereevu wabula kyonkoledde kitegeeza kinene gye nti naye weewuunye ebbanga lyonna limaze ku nsi bulijjo simanyi nti amajaani gagema enkalamata. omanyi nze engeri gye nkola mu kifo ekisanyukirwamu tukuŋŋaanya abantu bangi kati abantu abangi mu kukuŋŋaana boogera ebintu bingi ne kinyambako okuzuula bye mba mbadde sikola ki simanyi era n'ekyo muntu ye yakyogera naye munnange kinnyambye nnyo. Abantu bwe bajja wali ne batuula ne boogera ebintu eby'enjawulo gwe ng'oli wali owulira kikuwa omukisa okola ki okubiwulira n'obimanya. Kaakati no nange kirabika nfunye omukisa nange nyina okubiyiga olina obinjigiriza mbiyige. Wamaze dda ogenda kuzuula buli kimu ogenda kuzuula nti bulijjo mbaddengayo nga nkwekuumidde nesiimye. Anne kyonkoledde webale nnyo bambi kujja sebo webale gumiikiriza kale si kyekyo paka haga gwe oyagala genda tompadde haga kale kankwerekereze yingira kaakati sebo njagala okozesa obwegendereza ng'omuzaayo okusinga bwe wakozeseza ng'omuleeta si kyekyo webale nnyo kale sebo kale maama kale nnyabo okay kikinga wekandaga si kwekandaga naye obudde bumpiseeko budde Baba tubadde twagala kugamba nti batubanja school fees. baba banja ssente mmeka? zibamanja emitwalo 3. Nze bamanja 2. Mwembi gye emitwalo 5. Kaakati kye mba mukola mugende mugambe maama addire ku ezo ssente ze mulekedde abaweeko emitwalo 5 mugende musasule fees. tuyanze nnyo baba. Kati mugende musooke mmale kufuna ssente mulyoke mweyanze. Nyabonga wanimba. Ate okulimba ki? Nti nakuwa enamba y'essimu n'enkwa n'omutwalo gwa airtime onkubireko naye tewankubirako. Bambi nsonyiwa. N'essimu yange baagibbye ne contacts zonna ne bazibbirako. Gwe tulaba ng'essimu nnina ndala. Nga walaba. Naye ekirungi tinnafunye essimu endala. Kati gwe mpa buwi namba ya ssimu. Namba ya ssimu? Ginnyongere. Namba ya ssimu 075 6 6 Webale nnyo ssebo webalire ddala. Kale nnyabo. Kaakati ate za airtime. Za airtime lunakuwa omutwalo gwa airtime kikiwa gukozesaamu ki? Anti wagumpalira n'engulamu airtime ne mussa ku ssimu kati we babbye essimu nayo ne bamubbirako. Ne bagubbirako. Kaakati omubbi ngenda mumuswaza. Ogenda kumuswaza oti? Muswaza. Anti kaakati ngenda kuwa airtime owali gwe yabbirako n'olwaleero. Wanti? Ennyabo. We bali kumuswaza.
Nenga neyanziza neyanzeege. Weebale kuswaza mubbi. Nze bwentyo. Wanje? Nze bwentyo. Era naye nkakasa nti waali obuswavu bujjula okumutta. Ate ebirungi bikyali mu maaso. Ekyo kituufu nnyo. Ate eby'omu maaso biba bisingira wala nnyo eby'emabega. Ogambye eki? Nzirira mumpulire. Mama, baba agambye ku ssente z'akulekedde tuweeko emitwalo 5 tusasule school fees. Ssente ziriwo. Agambye za school fees waffe. Zabibu tannaba kumpa ku ssente. Yiyi mama. Kyogamba nno baba atuwadde empewo. Kaakati ate baba bawadde nze mbaddeyo ng'abawa ssente oba bawadde empewo nze kati mmanyi. Kale kyewuunyisa. Mu kifo ky'okutuwa empewo yanditugaye mutalina ssente. Bannange nze omwana tandekedde wadde 10. Asituse buzibu sinaagenda. Habibu kale. Yes. Oh, klika aida. Enako. Yabo mukadde. Otambule bulungi. Ngeri ndagala. Naye nga linaakola. Agambe lijja kukola singa ndinywa bulungi ne mmalayo ddoozi kubanga nina okulinywa okuva ku Mande paka Lwakutaano. Kumala bbanga ki? Kumala myezi 6. Myezi 6 nga tusomba budomola. Kumala myezi 6 miramba. Mama atuwadde amagezi n'agamba tuddire jinjeri tulikubisa binyonyi ebi bibiri. Ngende mbere nga wali ewe nga bwenywa eddagala. Ekirala mbu abaana baganda bange baagala tunda mugabo gwange gwe nafuna ku taata nga afudde. Kati mbu ngende mbere nga wenywa eddagala nga wennima ne mu kibanja. Nange kati awo gosazeewo ki? Ntayi nze ŋŋaanye ne ŋŋamba maama ayagala nfiirwa obufumbo bwange kubanga kibanja. Nkuleke wana emyezi 6 owasa omukazi omulala. Habibu sisobola. Aida kankubulira omuganda agamba eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Maama bw'aba akugambye bw'atyo kitegeeza akwagaliza era si kuba nti ayagala ofiirwe obufumbo naye obulamu bwo kyekikulu. Kati ye aba alina kyalengedde nolwekyo mbadde nkusaba mukwano kale waakiri kikole ku lwange ogende. Myezi 6 si kyekintu ekinene. Otule wali jijja kugwako buli lunaku olukya lukendeza ku myezi egyo. Habibu kati naawe nkutegedde olw'okuba olaba nalwadde pressure kimanye essaawa yonna ngenda kufa. Kati onsindiikiriza ngende nfiire wa maama gwe wano osigale nga weetaaya kubanga toyagala kuyita ssemwandu owasa omukazi omulala. Wallahi ya Mungu ndayira nga ntya Allah sirina mukazi yenna gwe ntegeka kuwasa ate sikirowoozangako. Actually nze obulamu bwange bwasibiramu ggwe, so please kale waakiri yamba nze mukwano. Honey, trust me. Kikolere nze kubamba nkyakwetaaga. Obulamu bwo kyekikulu mukwano. Kubulira. Amanya gange nze Kafere Jamada. Mwebali kulaba filimu zaffe ku YouTube channel yaffe eya Studio 1010 Movies Uganda. Muganda wange mwanyinaze. Bwoba olaba filimu zaffe ku channel eno nga tonaba ku subscribing ansabo subscribing. Ogenda ku subscribing otya. Bwoba olaba filimu ku channel eno wansi waliwo ekigambo kiri mu kala myufu kisoma nti subscribe. Kikonemu. Wagenda kuyita obutikitiki butono nnyo. Wansi baletewe akabonero kakadde nako kakonemu. Bwokakonamu kakuyamba okumanya buli tuba tutaddeyo ekintu ekipya kyotanalaba ofuna obubaka ku simu yo mbo tutaddeyo n'ogenda eno okola kino olaba. Timukoma kujja ku subscribinga kyokka wabula ne link mugabane ne link mu group ez'enjawulo muzisaasaanye ku Facebook ku channel z'abannamwe muzigabeyo abantu basobole ku subscribinga ku channel yaffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala.